Nze kyenyinza bagamba nti abaana bangi basobola okuleeta wano omwana naye nga omwana yeetaaga kudda waka wabanga teyeetaaga kudda waka nga yeetaaga ddwaliro ne baleeta omwana nga tasobola kulya ng'emba banyiganyige ng'omuntu yajja mulamu. Lwaki ne tumalako kontrakiti zaffe contract ne ziggwako bulungi nnyo Omwarabu nakwata nakasuka ku kkubo nga lwaki baba beeyisawe bato nakati ekiro bava kuyingiza wano n'omubuuza kyekikuleese contract yaggwako bansudde ku kkubo oba kitegeera lwaki baba batuyisayo bati abaana mwembali abalwadde nno abalwadde ddala wano tuli abaana bangi lwakuba nti abaana abamu baganya ogenda mu kamera wano waliwo villa eziwera ono kwegamba omutwe gwe teguli bulungi omulwadde wuuno ababadde bagamba mbagala omulwadde tali omu abaana gye bali balina villa eyaabwe mwe babasibira abasukka mu baana 3 Abanayuganda temugendayo ku mulyango kuliko Munnakenya. Lwaki ate nga n'abamu baamalako wabula bosi n'amalako n'amulaga nti akeera ku makya n'amusula ku kkubo. Abamu mulowooza tulimba kino ekintu bwe twabanga mu contract nga tulaba abaana beebise ng'ogamba aneddapo bali ku gundi bali ku byabwe naye kati ku buno obudde kiri kunze Kwanza nabalabanga ebiseera ebisinga ku masimu ne ngamba abano bali ku byabwe naye ku buno obudde nze akiyitamu nze mmanyi wempulira abalengwe zaffe bazikwata tuli bwetuti tuli bwereere buli kimu agenda kugala wano ali ku katalekeka Kadaama TV kojamate okukanyuga bakadaama wabweru nga Abarabu beekwasa obusongasonga naye ng'ekituufu kibi nti tebakyalina ssente zisasula kugenda kweyongera mu maaso. Famire eyo gy'olimu oyinza okuba wagiyingira nesayininga ne contract ng'ekusobola nga ne ssente eziyina esobola okusasula. Wabula gye bujja ogenda okulaba nga omuntu eyali akusasula buli mwezi nga takyakusasula. Omuntu yalina ayogera naawe bulungi ng'atandika okubogolabogola ogamba n'abogolabogola atalimbwa kiki boosi afuuse eddembwa. Mujja kyegendereza nti kampani kyeba ekola ng'eyingizaawo abantu abalala nga bw'onoolaba vidiyo eyo oba bw'ogirabye bakadaama bwe boogera kati bayingizaayo abalala ng'ono boosi agenda nga yeekyanga oluusi akanyuze ku street oluusi akoziza ku ofiisi nga ye bamuwaamu omulala wanjukira aba yasayininga contract nabo nga bamuwaamu omulala ye ng'agamba nti abadde akusasula. Kati ebintu ennaku zino ebyokusasula bakadaama n'obutabasasula byeyongedde obungi nti boosi ajja n'alimba nti yakusasudde ate waliwo empapula ennaku zino ze mulina okwegendereza ze bawa bakadaama ne bagamba sayiningako n'ogenda n'osayininga naye ng'empapula ezo ziri mu Warabu. Kitegeeza bw'onna osayininga empapula zino eziri mu Warabu ogenda kuba oyinza okusayininga omwaka gw'omulamba gwonna nti agukusasudde era ogusukumya Uganda oba agukuwadde mu kaashi n'ogusukumya Uganda. Mulina okubeera nga mwegendereza n'okusayininga ebintu by'omutategeera. Baboosi okukwata bakadaama ne bakanyuga ku street nakyo kyeyongedde ng'era bakadaama abo mubalabye mu vidiyo naye nga kekana akakodyo ke bakozesa ayinza okugamba mugenda ku shopping ne mugenda ne mutuuka mu mall okushoppinga ne bakulekayo eyo. Mujjukira omuwala gwe twabaleeterako ono kadaama ng'akuba enduulu ng'agamba bamulese ku shopping mall. Ekyo nakyo mubeere nga mukyegendereza. Kati bw'oba omanyize okutegeera ebintu ng'ebyo kiki ky'olina okukola? Tokkiriza boosi wo okuyisaawo omwezi gumu nga takusasudde kuba ebinaddirira bw'aba alemedde okusasula omwezi guno ogumu sikiwa nti ajja kusobola okusasula emyezi 6. Bw'anaalaba nga ssente ziyina agenda kubbisa addire ensawo yo twabalaga ensawo bwe baziggulawo ateekemu gooli ateekemu essaawa akuyite agambe eggulawo ensawo yo basangemu ebintu ebyo. Kati gw'atamanyi kakodi ako ke twalaga nti omuntu agulawo ensawo yo n'ateekamu ebintu genda okalabe
kati naye bw'ona ogenda ddala mu keesi yo n'oggulawo ng'ebintu babisanze mu keesi yo biyinza okukugwirako ebigambo nga tolina ngeri gy'ojja kinnyonnyolamu naye ng'obubona bukodyo kyajja okukola kuripootinga ku ofiisi nti ono abadde abba ebintu byange ne mugoba ofiisi egenda mu omwana omulala abeere nga ku bidiyo takusasudde era jjukira twabaleeterako Kadaama awo eyagamba nti ye yamala omwaka mulamba ne batamusasula wadde n'ekikumi naye bagenda ku ofiisi okuwaayo olupapula yalusayininga nkimanyi abantu abasinga oba Kadaama abasinga muyina empapula ezo eziba buli mwezi bosi gyakuleeta sayiningako naye akati waliwo olupapula lwe bakozesa ng'ayinza okuwandiika wali mu Luwalabo n'agamba sayininga naye ng'olupapula olwo lugamba nti bansasudde omwaka gwange gwonna bwe nnina okubeera nga nkozesa olw'ebizibu byennyonnyodde boosi wange bye tuyina ewaka n'abeera muntu mulungi n'anzikiriza n'ampa ssente zino mbeere nga nkola naye nga ssente zange olwedde azinsasula in advance ekintu ekyo ndowooza mukitegedde bulungi olupapula lubeera lugamba nti boosi wange ansasudde ssente zange zonna olw'obuzibu bwe munnyonnyoddemu obuli ewaka tutegeeza Uganda n'abeera muntu mulungi n'ampa ssente zange za mwaka mulamba gwe nnina okubeera nga mukolerera gwe nnina okubeera nga nkola nga gw'osayininga so ekintu kyonna ekiwandiiko kyonna ekijja nga kiri mu Luwalabu temugeza ne mukisayininga gamba njagala kusayininga kiwandiiko kiri mu Luzungu bw'oba tomanyi Luzungu kozesa banno mukozese TikTok teekayo ekipande ng'ekyo ku TikTok yo ogambe bannaye njagala omuntu annyamba okunzivuunulira ekintu kino mwegendereze kuba ennaku zino ebintu birabika bikaayi ate era nga bikyeyongera okukaawa nze kyenyinza bagamba nti abaana bangi basobola okuleeta wano omwana naye nga omwana yeetaaga kudda waka wabanga teyeetaaga kudda waka nga yeetaaga ddwaliro ne baleeta omwana nga tasobola kulya ng'emba banyiganyige ng'omuntu yajja mulamu lwaki ne tumalako kontrakiti zaffe kontrakiti ne ziggwako bulungi nnyo omuwala bunakwata nakasuka ku kkubo nga lwaki baba beeyisawe bato nakati ekiro bava kuyingiza wano n'omubuuza kyekikuleese kontrakiti yaggwako bansudde ku kkubo oba kitegeera lwaki baba batuyisayo bati abaana mwembalye abalwadde nno abalwadde ddala wano tuli abaana bangi lwakuba nti abaana abamu baganya ogenda mu kamera wano waliwo villa eziwera ono kwegamba omutwe gwe teguli bulungi omulwadde wuuno ababadde bagamba bagala omulwadde tali omu abaana gye bali balina villa eyaabwe mwe babasibira abasukka mu baana 3 abannayuganda temugendayo ku mulyango kuliko munnakenya lwaki ate nga n'abamu baamalako wabula bosi n'amalako n'amulaga nti akeera ku makya n'amusula abamu mulowooza tulimba kino ekintu bwe twabanga mu contract nga tulaba abaana beebise ng'ogamba aneddapo bali ku gundi bali ku byabwe naye kati ku buno obudde kiri kunze kwanza nabalabanga ebiseera ebisinga ku masimu ne ngamba abano bali ku byabwe naye ku buno obudde nze akiyitamu nze mmanyi wempulira abalala engoye zaffe bazikwata tuli bwetuti tuli bwereere buli kimu agenda kugala wano ali ku katale keka